Essula ya 38. Awo Sefatiya mutabani wa Malani ne Gedaliya mutabani wa Pasukuli ne Yukali mutabani wa Seremiya ne Pasukuli mutabani wa Malukiya ne bawulira ebigambo Yeremiya bye yabuulira abantu bonna ng'ayogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, asigala mu kibuga muno alifa ekitala n'enjala ne kawumpuli. Naye oyo afuluma n'agenda eri Abakaludaaya aliba mulamu, n'obulamu bwe buliba munyago gy'ali, era aliba mulamu. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, ekibuga kino tekirema kuweebwayo mukono gw'eggye lya kabaka w'e Babulooni, naye alikimenya. Awo abakungu ne bagamba kabaka nti, tukwegayiridde omusajja ono attibwe, kubanga anafuya emikono gy'abasajja abalwanyi abasigadde mu kibuga muno, n'emikono gy'abantu bonna ng'abagamba ebigambo ebifaanana bwe bityo, kubanga omusajja ono tayagaliza mirembe bantu bano wabula obubi. Awo Zeddekiya kabaka n'ayogera nti, laba, ali mu mukono gwammwe, kubanga kabaka si ayinza okukola ekigambo kyonna okubaziyiza. Awo ne batwala Yeremiya ne bamusuula mu nnyumba ey'obunnya eya Malukiya omwana wa kabaka eyali mu luggya olw'abambowa, ne bassa Yeremiya n'emiguwa. So mu bunnya nga temuli mazzi wabula ebitosi. Yeremiya n'atubira mu bitosi. Awo Ebedumeleki Omwesiyopya omulaawe eyali mu nnyumba ya kabaka bwe yawulira nga batadde Yeremiya mu bunnya, kabaka ng'atudde mu mulyango gwa Benyamini, awo Ebedumeleki n'ava mu nnyumba ya kabaka n'agamba kabaka nti, mukama wange kabaka, abasajja bano bakoze bubi mu byonna bye bakoze Yeremiya nnabbi gwe basudde mu bunnya, era ayagala kufiira mu kifo mwali olw'enjala, kubanga tewakyali mmere mu kibuga. Awo kabaka n'alyoka alagira Ebedumeleki Omwesiyopya ng'ayogera nti, jja wano abasajja 30 obatwale ogende nabo, olinnyise Yeremiya nnabbi ng'omuggya mu bunnya nga tannafa. Awo Ebedumeleki n'atwala abasajja abo n'agenda nabo, n'ayingira mu nnyumba ya kabaka wansi w'eggwanika, n'aggyayo ebiwero ebikadde ebyasuulibwa n'enziina envundu, n'azissiza ku miguwa mu bunnya eri Yeremiya. Awo Ebedumeleki Omwesiyopya n'agamba Yeremiya nti, teeka nno ebiwero bino ebikadde ebyasuulibwa n'enziina envundu mu nkwawa zo wansi w'emiguwa. Awo Yeremiya n'akola bw'atyo. Awo ne baggya Yeremiya mu bunnya nga bamuwalula n'emiguwa egyo. Awo Yeremiya n'abeera mu luggya olw'abambowa. Awo Zeddekiya kabaka n'atuma n'aleeta Yeremiya nnabbi gy'ali mu mulyango ogwokusatu oguli mu nnyumba ya Mukama. Awo kabaka n'agamba Yeremiya nti, naakubuuza ekigambo, tonkisa kigambo kyonna. Awo Yeremiya n'agamba Zeddekiya nti, bwe naakubuulira tonzite, era bwe naakuweerera amagezi tompulirize. Awo Zeddekiya kabaka n'alayirira kyama Yeremiya ng'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu eyatukolera emmeeme eno, sirikutta so sirikuwaayo mu mukono gw'abantu bano abanoonya obulamu bwo. Awo Yeremiya n'alyoka agamba Zeddekiya nti, bw'ati bw'ayogera Mukama, Katonda ow'eggye, Katonda wa Isirayiri nti, bw'onoofuluma n'ogenda eri abakungu ba kabaka w'e Babulooni, kale emmeeme eyo eriba nnamu, n'ekibuga kino tekiryokebwa muliro, naawe oliba mulamu n'ennyumba yo. Naye bw'otokkirize kufuluma n'ogenda eri abakungu ba kabaka w'e Babulooni, kale ekibuga kino kiriweebwayo mu mukono gw'Abakaludaaya, era balikyokya omuliro, so naawe toliwona mu mukono gwabwe. Awo Zeddekiya kabaka n'agamba Yeremiya nti, ntidde Abayudaaya abasenza Abakaludaaya baleme okumpaayo mu mukono gwabwe ne banduulira. Naye Yeremiya n'ayogera nti, tebalikuwaayo, nkwegayiridde, gondera eddoboozi lya Mukama mu ekyo kye nkugamba. Kale lw'oliba obulungi n'emmeeme ye eriba nnamu. Naye bw'onoogaana okufuluma, kino kye kigambo Mukama kyandaze. Laba, abakazi bonna abasigadde mu nnyumba ya kabaka wa Yuda balifulumizibwa eri abakungu ba kabaka w'e Babulooni, era abakazi abo balyogera nti, mikwano gyo ennyo be baakuwaana, n'okusobola bakusobodde. Ebigere byo nga bimaze okutubira mu bitosi, bazze ennyuma. Era balifulumya abakazi bo bonna n'abaana bo eri Abakaludaaya, so toliwona mu mukono gwabwe, naye oliwambibwa n'omukono gwa kabaka w'e Babulooni, era olyokesa omuliro ekibuga kino. Awo Zeddekiya n'alyoka agamba Yeremiya nti, omuntu yenna alema okumanya ebigambo ebyo, kale tolifa. Naye abakungu bwe baliwulira nga njogedde naawe, ne bajja ne bakugamba nti, tubuulire nno bye wagamba kabaka, tokitukisa, naffe tetuukutte,
era n'ebyo kabaka bye yakubuulira, kale n'olyoka obagamba nti, naleeta okwegayirira kwange mu maaso ga kabaka, aleme okunzizaayo mu nnyumba ya Yonasaani okufiira omwo. Awo abakungu bonna ne bajja eri Yeremiya ne bamubuuza, n'ababuulira ng'ebigambo ebyo byonna bwe byali kabaka bye yali alagidde. Awo ne balekayo okwogera naye, kubanga ekigambo ekyo tekyategeerebwa. Awo Yeremiya n'abeera mu luggya olw'abambowa okutuusa ku lunaku Yerusaalemi lwe kyamenyebwa.